akwatidde ekibiina ky'FDC Nandala Mafaabe atalaze ebitundu by'e Kapchula ne Bulambule ng'asagula akalolo. Azokedde Bulambule ku kyalo kamu ng'asanze bamulindiridde ku makubo ne bamubulira ebibasoomooza okulya enguudo enfuzi agambiriza kinene okusinga ebyenfuna byabwe. There is a lot of corruption in Bulambule. They are after money. They are selling our jobs. Even our own children are not getting jobs. They have gone abroad to look for jobs. Mbulayo mutegeeza mwe muli ettaka eribumbuluka okuva ku Mount Elgon yayongedde mu Sippi Town Council ne ku kyalo ky'Emulone ngenda kubyola okungana ku kisaawe eky'Ebugimutwa. Mafaabe ategeeza nti kyasookerako kwe kwongera ssente mu byenjigiriza. So when the PL results come out, the results show PLE, O level comes out, Jogo senior 4 kukosangi, A level comes out. Jogo senior 6 kukosangi. When you are looking for Kapchora, Jogo ne Kapchora la boy number na results. Buko. Bamaliza yongedde mu bitundu ebirala e Kapchula. Nandala ayitiddwa ku stage era abawagezi batandika okumusondera ssente. Ino Nandala eko byabasuubiza okubakolera. You need somebody you can direct that I am here, I am your boss. Jemaitaga nyoge mochi nganagala mochi la gulumchoda kukumchodo. And among all the 8 candidates, it's only Nandala whom you can direct. Ng'amaliza yongeddeyo mu disitulikiti y'e Bulambule asanze abawagezi bakwatiridde ku makubo ne bamutonera ebintu ebitali bimu. Abadde yakutambula kakabanga katono poliisi nemusulira emisanvu ng'emuganda okuyita mu tawuni y'e Bulambule. Ino kijja abawagezi mu mbeera ekiddye kubadde kweragaliranye wakati mu nsita ne kitutte eddakiika 10. Ku saa 12 yakubye olukunga lusembyeyo ku kisaawe ky'e Bugwanye. Afuke, ipale yinuke, ijaketi yinuke, nenga bululuna. Yakwadde ekibiina kya Conservative Party bendera Elton Joseph Mabirizi atongoza manifesto ye ku mukolo ogubadde e Masaka. Ebimu ku byataddeko essira muli okuteekawo enkola ya federo okulwanira eddembe ly'abankuba kyeyo n'okuyimbula abasibe b'ebyobufuzi singa akwata entebe. Twagala okukomya kye twayise ba political prisoners, n'olwekyo abantu nga abali mu makomera bamufundiro Obedi abantu nga bakanukiza Besigye bateekwa okuba nga bateebwa bave mu makomera. Yaliko omubaka w'Olubaga South Susan Nampija Lukyamuzi avumidde enguzi efumbekedde mu ggwanga era nga nayo baakugirwanyisa. Olwaleero tukaaba olw'essente ezibbiddwa ate zibbibwa abantu ne basirika. Okuwuliza ku mukulembeze Mabirizi bwe ndabe ku manifesto ye nga kuliko ekigambo federo ayayanira enfuga ya federo no mu Buganda nga tusinga okukola ki okwagala. Abantu be Masaka mwenna bamama bange bataka bange abooluganda mmwe muzibuka amaaso. Anesi Kyaze ne Jacinta Bwaneke bakusakidde eggulu eno lwa Okedde TV.